mutima kiyamba omusajja kuyanga kudduka nnyo naye nga abasajja bali emwanyi baba n'amaanyi g'ekisajja mangi bw'atali mukazi babigwa bijjawo abazirya n'omusajja ayimiza nno omusajja munene nti nina amaanyi g'ekisajja taba mwago okusooka obuuza abantu abakulaba nga tugenamu nedda tetuli ku mwanyi tuli ku mwanyi amaaso kaako katememu ogamba oti ŋambye kankuleetere ku mwanyi olyeko ng'omusajja kuba ennaku zino kirabika olugendo lwogendako inaba musajja mmekete akayimba kali katya akayimba si binene kayimba kalungi nnyo si binene ebita omukwano si binene muno ofubangako kumutegeera ebita omukwano si binene ali naye mukayimba akwasa walabise ng'oli switi nnyo kituufu nze ndi musajja mulungi sirina buzibu kambuuze mu bulamu buno mwesi wali ofunyeyo mukazi akukwana okuva nga tulese posti ya Donzera mbiraba kati munnange mbiraba kati edda tekyabanga kyangu naye Donzera ayinza okuba nga yabadde asanga naye naka twogerako bwogezi wali olabika omukazi akukwana waze bankwana bwaba bakwana weesiimye naye nze mbadde ndudde kabanga kabadde katutte ebbanga nga sikwanibwa ngalofunanga yakwana owulira otya oluvannyuma lw'okukwanibwa owulira bulungi tolema kwewaanamu nga bw'omanyi oluusi ogaba n'obudde naye ng'okimanyi tewandibuka baali omanyi empozi bwatwogeddeko ddalira n'abatwala nabo bakimanyi bakirabye dda wanzijukizza edda wetwekwananga ku ssomero ng'okwana omwana nga kimanyi ajja kukkiriza ngamba mpaamu ennaku nagaa ku Friday era nojja n'okeera ku Friday emwanyi zino ze mulya zibayamba ki tika misuwa gino egy'okumutwe gino kiyambako omutwe okubeera nga gulowooza bagamba ng'omusajja alya enya emwanyi zino otaba mwangu ngembamanyi na producer wange okisekimpi muli wammayi mutuufu gwe toka twagere ku ennaku ze wasabye wakijje ku ssomero wali mwala yakigambeko ku ssomero timpaamu ennaku ng'omukwana nze banvumanga buvumi ku ssomero nze nawandiika akabaluwa nenkaweereza omuwala bamuyita Grace nemugamba nti mbadde nenkaweereza omuvubuka bamuyita oŋoomu n'akasendekayo kuba nze nalinga omuntu nga ntya nenkatekako nti I love you kati bwekadda era nasangako kigambo I love you omuwala ansiimye kumbe I love you ekyo kigambo kyekyange kyenawandiise emabega waliyo ki nenda okukikyusa nga kuli osindika ebinyo toddangamu okumanyira olyobeza emimwa gyali munene bweti ngamba bannange naye nasanga omuwala ng'ensi emukubye bensi ebakuba awala bemanga mutuvuma mulekangange muganda nga mpola abasajja gwe nasanga bannange toza kumpita obbiiwo muganda wange olina bba madamu wange oba ogaana munnange oleka mwezi n'akuzza muganda wange naye amayerika gye tubeera waliwo ebibuuzo ebiriwo eva kituufu oba nedda kino ekyokwefuula nga atya abakazi kiwaani abamanyi evaniza omutuufu bagamba waakutte abamanyi nga baani abanzaala omwana yaŋŋamba naye evaniza abantu kyebakitegera evaniza omutuufu omuntu wetasalenti baana omumanyi tuwona abajja nga balobozi bakusaasira bambi nze kaŋŋenda enkiyigiriza omukwano n'atuuka eno nga omukwano gwe ngumanyi sijja kwegaana nze ndi musajja mmanyi omukwano ensonga lwaki n'ennyimba zange ezo oziraba tosobola kuzimba nga tomanyirako ekitegeera yes naye nze obuzibu bwe nnina obw'amaanyi bwe bw'okukwana yes sisobola okukwana okwana kwennyini mba nandikuumye nenkwana naye mba ntya ngamba singa aŋŋaana akitegeera mba ngenda kukola ntya so kyabulabe nnyo nti omuwala ayinza okukwana oyinza omukwana n'agaana kati ebiddirira ebyo bye mba ntya ebiddirira nandamu mutyo mulaba okumuyitako biki kyekingana ngaokwana wenkolera bannange okunyumyako okimanyi oyinza nobba oyogera n'omuwala ku simu ng'atadde essimu mu loud speaker nga banne bawulira ako
oli mu kwegayirira okola kinga bagamba kimulire abayimbi bamwabe gwanga nodda mushamimu onondekawo mama ne taata baafa so byebyo ebintu esokwana neninda nti oba oli awo omuntu waba omugumu yakola ki abe ku kyagamba wali omanyi kakati Donizera tumbalira mbawala tumbalira mbakyala bakulu tumbalira musa Donizera ng'ekiwala kirungi ddala kiwala kirungi tumbalire mbawala mbala mulungi muwala omwala obola bokoma ku myaka emeka nze ku lwange ndaba muwala just kyenina okukola kunoonyereza nsonga ki ezo zezimutabula n'abasajja n'abazungu n'abaddugavu bonna babadde ng'akola ki abeera nabo era njaga kuteekawo n'akakiiko kennyini ddala akanoonyereza kuba saagala kutomera kitegeera kuba bijale kati ali bize ali mu kunoonya bagenda kuteeka nti then oluvannyuma bwe nalabanga byonna ali kiriya then mutwale wa jjajja wange akole ki jjajja kati mukana kamuguno omuzanyi akolangaani jjajja agenda myaka 9 naye yasalawo mu bulamu bwange nijjajja akyamanya ebiwooma ennaku zino era ye atunula wasobola okulaba omuwala naga awo yamaaso gamuli mu ngalo totawaana ate asobola okulaba ngaoyo Donizera n'agamba nti ono kiriya baaba zino modo zijja tuyamba okufuuyira ennyaanya baaba abantu abakulu balengerera wala nnyo muwala yaŋŋambye n'agamba nti engeri gy'oli nti obitaddemu jjajja ate ng'emyaka gya Donizera si gy'emito ate si gy'emikulu ennyo oyinza okutya tumanye buli bwe twakulanga batugamba nti abakyala abakulu abo bookya bakigambako sikiinaako nnyo obukakafu kuba saagalangako mukyala mukulu naye tokiwuliranga naye Donizera si mukulu lwaki oleeta obukulu mu linnya lya Donizera si mukulu tanatuka kulevu tanatuka kulevu y'abasugamami ddala nze Donizera mbadde simwekkaanyanga naye nze nkubuulira bw'ofuna akadde noonya ku bifaananyi byojja kulabyo ddala nga kiwala kya ddala kiyitawo mu bulungi kyo kiyita era Justin kana akakiiko mpozi ke kanaamukotoggera nataddeko abavubuka 2 n'abakadde 2 muvubuka olinako abavubuka bali 2 abanoonyereza olinako bani abavubuka omulenzi n'omuwala then n'abakadde basajja 2 bongera okunoonyereza okulaba oba mukyalo oyo atuukako ensonga ezo bazitambuze bulungi nga kati nebbaluwa ya Donizera tebateremesa application yo etya already ono yagenza okusaba nga naawe olina gye wasaba okusaba ewa Zani Zani ensonga za Zani tetuzidiscussinga na Donizera anche ngamba era tetwagala kudiscussinga naye kati ng'omuntu yabadde asabye anti Zani Brown ebyaffe okusinga nali njagala kumusiima tewaliwo nnyo kyamaanyi ate ne bwe kibawo ekiri ezo nsonga zaffe naye okitegeera so ebintu webityo ebiyinza okuba nga birimu omukwano oba obutabaamu obyegenderezanga nti nyinza okuva wano ku interview Zani Brown nemukubira essimu nga takyakwata kati oba ononziramu ki so wano tuyinza okwogera ekintu kyonna nekimunyiiza nkitegeera kambuuze Zani Brown byakuteebereza ng'obulamu nga bw'omanyi n'obanga weebase wasuze otunudde ku kisenge ogenda okukeera ku makya nga Zani Brown yali sayidi zaawo kigambo ki kyosooka okwogera anti already tekinnabaawo nti nga tugambe tuli mu assumption ate nga tuteebereza byaki ebitaliiwo n'ekirala Zani Brown wano wakati mu kwogera abo omanyi abawala abo abalungi bavaako mangu mwana waya kitegeera so tetumudiscussinga okusobola okukipinga enkolagana yange naye nga ekola ki nga weeri nga wenkugambye interview zino tuzikola naye kyangu nnyo okumukyankalanya genda okuddamu okukuba essimu nga takyakola ki nga takyakwata so oba onsudde mu kizibu kale nga tumaliriza emboozi eno Donizera mwayogedde gwatudde okudde n'oyogerako naye oba tukyali ku mboozi ya Facebook nedda kansooke ninde kubanga yo okusaba yakukoze tekyalina kirala kyakwogera yes kati nze nsigadde n'abantu bange n'akakikoko muzeeyi Dominico waali yakulembedde agenda kubambu atubuulira akakikoko kadde ennaku mmeka ennaku sijja kuzoogera naye bwe wanaabanga waliwo ekivudde era nja kukuyita nkugambe nti akakiiko kazudde bino na bino kubanga olaba ffe nze nga nze bwe nnoonyereza kibaamu nti bayinza okunnimba naye kati oli abuuza nga tebamumanyi oba yaani okitegeera so kati tusaazo tuli mu kunoonyereza balina okukubira Bigayi babeeko bwe bamugamba
oba ogenda kukubira buli omesimu era time wabadiwe nga wa sente mmeka banoonya abazungu abazayawukana nabo Kenzo tomwerabira bw'abaayo naye byonna risaaki yajja kukola ki ajja kuleeta kyaleese nawe nigenda kugwa muntu alina experience nno then kati awo nja kuba mbategeeza kuba ye Donizera ekyobulungi ye mulungi ayita ekyo wamaze okustampinga nti omukyala mulungi eriya mbadde simwekanyanga naye ebintu bino ebyaguddewo nengenda ku mutimbagano nenkebera nga tumaliza olowooza abakyala abatannayogera n'abo aboogedde oza Evans bamwegombako era siri musajja mubi ng'omuntu siri musajja mubi naye omuntu obaako n'ekitundu kyeweewagisa nogaana eno mumaaso y'omukono gye nnina nze kyendowooza balabika banjagalako nnyimba z'omukwano ze mbayimbira zezibaleetera okunjagala nze ng'omuntu kuva buto nga bampita kitwebokisi kizenzengere kugamba siri mulungi mpesa ekyo kyo ndi sure ate ne bwe mba nga ndi mulungi balungi bangi nnyo kitegeera nze ndowooza nti ennyimba zino kuba ennyimba kyekimu ku bintu ebinjawulo ennyo ku balala so ennyimba ezo zandibanga zezibaleetera omukazi abeerawo n'agamba naye Evans oyo singa mmuteeka wane wange mu kisenge kyevako nnyimba nanyimbiranga buli kiro baye abasajja abayimba batono kati ate bangi bayimba naye kati ennyimba ezange zanjawulo nnyo ku z'abalala era ndowooza Donizera kayimba kano kasi binene kamuyisiza si bulungi otipone rumuyiika naye tetumujajinga kuba naye muntu alina feeling nange olaba nina benneegomba mwana ovayo n'oyatula ninvayo nenjatula naye ebyo nabikolanga danga nkyali mu senior 5 kati ne bwe neegomba omuntu nsirika busirisi kambuuze ekibuuzo muguno omwemaikale mulembe gwa .com ebintu bikyuse edda omusajja yayinanga okukwana ng'omukazi aliwo okukwanibwa mu mulembe guno ekintu ky'abakazi okwekwanira olowooza kyeyongere oba kikome nze ndowooza omuntu oba weegombye omusajja tewali mutawaana bw'obanga omugamba kasika oba nga tomwesibyeko n'oyumba olaba nga message we yayimba sigwo nsiimira kibiki simanyi nawo waŋŋamba onjagala bikikwiga kasika ototeekawo force n'omugambako then ye bw'asalawo nze Donizera kyeyakoze nakyagadde omuntu mukwano omulundi gumu waliwo enkwana ya mirundi ebiri waliwo enkwano oli najja n'akugamba Evans nkwagala waliwo enkwano ey'obukudi buli wakulaba nayeeyisaawo nayeesisa nayamba yemenya ate emenyere gwe tuli musajja kukakasa nti yankwana anti kati nze mba sibitegeera kati Donizera wuuyo omukazi ali mu Amerika baluddawa kati anaakola ddi ebikolwa kyeyakoze ekiri okke naye alina omusaayi naye muntu so nga tumaliriza ebubaka kibwolina eri abakulaba obubaka bwakubeebaza ebbanga lye mumpagidde ebbanga lino lyonna mwongere mumpagire si binene lwe luyimba oluliwo mumpagire nja kubanga nange mbawa ebyamaanyi lonchi ya dis binene ina akava mu concert abantu bangamba ekintu kya concert naye ndowooza bamumiikirizeemuko yes naakaba wa show banindekaawo kale wakiringa mu gw'omusanvu kale aye Evans ffe katuleke emmwanyi ezo yongera okulya emmwanyi ezo naye tezirimu mpeke emmwanyi ennungi ebaamu empeke munda ate gwe atazirya wazicuula ddi nti zino mbaamu empeke anti ffe twalimanga wajjajja n'emmwanyi ozirimu jjajja azirimanga kati nga nange nze omukubaweereza mu mmwanyi kati eno esaawa zino tuli mu sizoni yaki owayi lwaki tetuva wano